Kuludde Mathias Walukaga mu lwokaano olwo akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga kawanduukuludde Mathias Walukaga mu lwokaano olwo abavuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Busiro East era ng'ekiwandiiko okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ekikakasa kino kitandise okusaasaanira emikutu gimugatta bantu mu buddawo obw'enkya. Okusinziira ku kiwandiiko kino okuva mu kakiiko k'ebyokulonda okuli omukono gwa ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ebbaluwa Walukaga gye yawaayo mu kakiiko okumuwandiisa eraga okwenkanankana ya siniya ey'omukaaga yali yaggwako ekiseera we yawandiisizibwa mu kakiiko k'ebyokulonda ng'era bino byonna byasibuka ku mulonzi okuva mu Busiro East eyeekubira enduulu ku nsonga eno. Mwenna nti ngenda bakiikirira bulungi nnyo. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchongozi bino abikakasizza era n'alambulula ne ku nsonga ezaavuddeko leenya. Mwezo ensonga ezimu nga ziraga nti bbaluwa gye yateeka ku mpapula ze yali emaze okuggwako nga tekyali valid oba tekyakola. Yali eggwako kandabe wano yali eggwako ennaku z'omwezi 12 June bw'omukaaga guno omwaka nga bagimuwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekkumi 2023. Tumubuuzizza engeri akakiiko gye kakakasaamu ebiwandiiko bya Walukaga kyokka ate oluvannyuma ne keetema engalike kennyini akaamusunsula ate okumuwanduukulula n'abaako by'annyonnyodde. Teyatuukiriza byetaagisa n'olwekyo nsaba kooti emuwanule emuggyeyo mu paalamenti n'abo tubalabyeko. N'olwekyo ekyokugamba nti mwamala dde okunsunsulamu n'olwekyo temusobola kunzigyamu tekijja kubanga ababagase amateeka ago baali bakimanyidde ddala nti omuntu ayinza okuleeta n'empapula nga nfu n'otasobola zitegeererawo naye tekitegeeza nti bw'oba omaze okukola ensobi nti kati gojja gamba kasala akoze ensobi kati kanemmere mu nsobi. Wabaddewo okwebuuza ku ngeri Walukaga gye yaggiddwa mu lwokaano ku nsonga y'obuyigirize nti kyokka bannabyabufuzi abalala abali ku misango gyegimu ne bajjeerezebwa nga ku nsonga eno Mukyunguza yanukudde bw'ati. Ye mwamukoze bwe muti bw'oba nga weekozaako ku musango gwo n'obujulizi bw'oba oleese n'abajulizi bw'oba oleese n'empapula z'oba oleese n'etteeka erikwata ku musango gwo ne weenyonnyolako nga ggwe togamba nti kati kawala ate kalenzi mu nsalire nga kali gwa kalenzi kuba naffe tuli mu kiti kimu. Nedda, omusango guno bwanga bagutunuulira mu kiti kyagwo. Twogeddeko ne munnamateeka wa Walukaga Elias Nalukoola Luyimbaazi ku lukomo lw'essimu n'akuba ebituli mu nsalawo y'akakiiko k'ebyokulonda. Ebyokulonda kakoze ensobi, ekisooka kakoze entaputa nga nnema. Toyinza gamba muntu ng'ate anaatera n'okutikkirwa diguli ate n'oleeta ka certificate akaggwako olw'okuba ko kaggwako olw'okuba ng'oba tosabye kugenda mu maaso na kusoma. Naye abaasomye ebyo ebyokuggwako biba tebikyakola makulu. Babanga abagamba nti neyatikkirwa edda diguli ye nga wayise emyaka 5 olw'okuba kaggwako osobola okugisazaamu ekitali kituufu. Nalukoola yeewuunyiza akakiiko k'ebyokulonda gye kajja olukusa olusazaamu ebyasalibwawo ekitongole ekyekenneenya obuyigirize ki National Council for Higher Education ekyakakasa obuyigirize bwa Walukaga n'aweera nti bonna abali emabega wa bino zibasanze kubasiba kumala gapondooka. Ekyokubiri tebalina buyinza kujaabulula oba kumalawo byasalwawo National Council for Higher Education. Tebalina buyinza, Electoral Commission terina buyinza, High Court yerina. Nabwe kitensala gyeweeba nfu bweba terina buyinza. Kulonda okwekubira enduulu mu kooti enkulu. Era eyo gye tulaga. Akakiiko k'ebyokulonda n'abo abalowooza nti basobola okulya ensowole bali obwa mmemba bwa paalamenti mu kuwaaba obuwaabi obusongasonga bagenda kubendegera abalamuzi mu kooti enkulu. Tulira mu kooti ddembe lya buli munnayuganda kuba tutambulira mu ssebateeka ate tutambulira mu mateeka. Era abaabaga amateeka g'ebyokulonda bagamba nti osobola okuleeta okwemulugunyako eri akakiiko k'ebyokulonda
akakiiko kasalamu nga tomatidde oli wa ddembe okugenda mu high court. Mu mbeera n'akakiiko k'ebyokulonda kakakasizza ng'ekibiina kya Nuupu bwe kitalina mukisa mulala gwa kuweereza muntu kudda mu kifo kya Walukagga oluvannyuma lw'okuba ng'etteeka wano liwa omukisa gw'okuwandiisa kandideeti omulala ng'abadde yeesimbyewo amaze kufa. Ensonga emu esobozesa akakiiko k'ebyokulonda oba ekkakata ku kakiiko k'ebyokulonda okuddamu okunominatinga oba okuwandiisa ensonga eyo kwe kuba kandideeti abeera ng'amaze okusunsulwamu baba afudde. Naye banga tafudde awo kitegeeza nti aba alemereddwa nga tatuukiriza bisaanyizo, n'olwekyo kiba kitegeeza nti tukomyawo, ajja kuddayo alinde akalulu akalala oba by election. Mary Namirimo ne Kimuli Abdallah ku Rocket TV amalindirire.